Zabbuli ey'ekkumi n'emu. Mu Mukama mwe neekweka, ate muyinza mutya okuŋŋamba nti, ddukira ku nsozi ng'ebinyonyi? Kubanga laba, ababi baleega emitego gyabwe egy'obusaale, balase abalina omutima omulongoofu. Emisingi nga gizikirizibwa, omutuukirivu ayinza kukola ki? Mukama ali mu yeekaalu ye entukuvu. Mukama atudde ku ntebe ye ey'obwakabaka eri mu ggulu. Amaaso ge gatunuulira era geetegereza abaana b'abantu. Mukama akebera abatuukirivu, naye omutima gwe gukyawa ababi n'abakola eby'obukambwe. Ababi alibayiwako amanda ag'omuliro, n'empewo ezibambula gwe guliba omugabo gwabwe. Kubanga Mukama mutuukirivu era ayagala eby'obutuukirivu, abo abalongoofu be balimulaba. Zabbuli ey'ekkumi n'ebbiri. Tuyambe, Ayi Mukama, kubanga tewakyali n'omu amanyi Katonda. Abantu abeesigwa bonna baweddewo, buli muntu alimba munne. Akamwa kaabwe akawaana koogera bya bulimba. Mukama osirise akamwa k'abo bonna abeewaanawaana, na buli lulimi olwenyumiriza, nga boogera nti, tujja kuwangula n'olulimi lwaffe, era tufune byonna bye twetaaga n'akamwa kaffe. Kubanga ani alitukuba ku mukono? Mukama ayogera nti, olw'okujoogebwa kw'abanafu n'olw'okusinda kw'abali mu bwetaavu, n'asituka kaakano ne nnwanirira abo abalumbibwa. Ebigambo bya Mukama bya bwesigwa era bya mazima, bigeraageranyizibwa ne ffeeza erongoosebbwa obulungi, emirundi 7 mu kyoto eky'ebbumba. Ayi Mukama, tukwesiga ng'onootukuumanga, n'otuwonya abantu abali ng'abo emirembe gyonna. Ababi beeyisaayisa nga bagulumiza ebitaliimu nsa. Zabbuli ey'ekkumi n'essatu. Olinneerabira kutuusa ddi, Ayi Mukama? Okutuusa emirembe gyonna? Olikomya ddi okunkweka amaaso go? Okulumwa mu mmeeme yange kulikoma ddi? N'okunyolwa okwa buli lunaku mu mutima gwange kuliggwaamu ddi? Abalabe bange balikomya ddi okumpangulanga nga beegulumiza? Onnyanukule, Ayi Mukama Katonda wange, onzizeemu amaanyi nneme okufa. Si kulwa ng'omulabe wange yeewaana nti muwangudde, abalabe bange ne bajaguza nga ngudde. Naye nze neesiga okwagala kwo okutajjulukuka, era omutima gwange gunaasanyukiranga mu bulokozi bwo. Nnaayimbiranga Mukama kubanga ankoledde ebirungi. Zabbuli ey'ekkumi n'ennya. Omusirusiru ayogera mu mutima gwe nti, tewali Katonda. Aboogera bwe batyo boonoonefu, bakola ebitasaana, tekuli n'omu ku bo akola kirungi. Mukama atunuulira abantu bonna mu nsi ng'asinziira mu ggulu, okulaba obanga mulimu mu bo ategeera era abanoonya Katonda. Naye bonna bakyamye, boonoonese, teri akola kirungi era teri n'omu. Abakola ebibi tebaliyiga? Kubanga bamalawo abantu bange nga basaanyaawo ebyokulya, so tebakoowoola linnya lya Mukama. Balitya nnyo, kubanga Katonda abeera wamu n'abatuukirivu. Mulemesa entegeka z'omwavu, so nga Mukama kye kiddukiro kye. Singa obulokozi bwa Isirayiri butuuse mu kiseera kino nga buva mu Sayuuni, Mukama bw'alirokola abantu be, Yakobo alijaguza ne Isirayiri
alisanyuka. Zabbuli ey'e15. Ayi Mukama, ani anaabeeranga mu nnyumba yo? Ani anaatuulanga ku lusozi lwo olutukuvu? Oyo ataliiko kyakunenyezebwa, akola eby'obutuukirivu, era ayogera eby'amazima nga biviira ddala mu mutima gwe. Olulimi lwe talwogeza bya bulimba, era mikwano gye tagiyisa bubi. So tasaasaanya ŋŋambo ku baliraanwa be, anyooma ababi, naye abatya Mukama abassaamu ekitiibwa. Atuukiriza ky'asuubiza, ne bwe kiba nga kimulumya. Bw'awola tasaba magoba, so takkiriza kulya nguzi ku muntu yenna. Oyo akola ebyo aliba munywevu emirembe gyonna.